Toskipinga vidiyo eno ya mugaso ku bulamu bwo. Ntunuulidde amaaso amabi gwe munnange boyfriend wo oba buli muntu gw'ofuna oba girlfriend wo buli gw'ofuna mukyawagana bukyawaganya n'abeera ng'agenda. Kaakati ne weebuuza buzibu ki obuliwo? Mukwano gwange nga mwakeefuna kiri ekintu tekirabikirawo tekijjirawo. Ekintu ekyo bwe kibeera kikuliko musooka ne mwefuna abula omuntu oyo akulina akiraba luvannyuma nga muli mu kukulaba akulabamu ng'ekintu ekirala alaba nga tokyamulabikira bulungi nga bwe wali kugamba waliwo ekintu ekikujjira gwe nga ggwe ne kiba ng'ekikwambadde kati omuntu oyo n'abeera ng'akulaba ng'ekintu ekirala ky'oba olaba mukyawagana. Kaakati kyenjagala olunaku olwaleero okubeera nga nzijawo kyenjagala okubeera nga tulwanyisa gwe wenna ali eyo nga mu butuufu ogezezzaako abaagalwa ab'enjawulo naye nga bikyagaanye kozesa vidiyo eno egenda kubeera ng'ekuyamba. Kaakati olina okubeera nga tweyongerayo omupya nkusaba obeere ng'osubscribinga ku YouTube, ku TikTok, likinga tusharinge tubeere nga tuyiga kubanga ebintu bikola singa obeera obikozesezza ng'olina okukkiriza gw'okola bukozi n'olinda. Kamutwale mu maaso mbeere nga nkulaga biki by'ogenda okubeera nga okozesa. Njagala obeere nga omufunira abali eweeru mugamba mukozesa bulayimu, alina kalayimu it is okay, alina ka lemon it is okay, alina ka orange it is okay, byonna bikola kyekimu. Njagala omufunyire akambe, njagala omufunire n'omunnyo oba sea salt oba Himalaya salt, byonna by'ofunye by'ogenda okubeera ng'okozesa. Mmaliriza okubeera ng'obifuna era obiteeke mu ngalo zo zino, njagala ozibirize amaaso go obeere ng'osabako. Bisabire obeere ng'obiwa omukisa. Yogera ogambe nti Mukama Katonda wange ale eyantonda nkooye okubonaabona n'ekintu ekijja ne kinkuba mu maaso ne kikyusa obulamu bwange, ne kikyusa okulaba kwange, ne kikyusa feesi yange. Njagala byonna bibeere nga bivaawo, njagala byonna bibeere nga bibula bubuzi feesi yange eddewo. Bw'omayiriza okubeera ng'osaba kanti nakugamba wano ku channel tukkiririza mu ddiini zonna oba oli Mukatuliki oba oli Muadvent oba oli Musiraamu oba oli Mupoto, buli kimu tetugenda nakyo. Kati ng'omayiriza okukola ekintu bwe kityo ogenda kubeera nga akagundi kano okasala. Bw'omayiriza okukasala njagala omufunyire akakopo konna k'ofunye oddire amazzi gano agavaamu, amazzi agavaamu obeere ng'ogatonnyeza mu kikopo. Eyinza okubeera ebbaafu yo, kayinza okubeera akacupa, kyonna ky'ofunye. Bw'omayiriza okubeera nga ofunyeemuku kuno amazzi, njagala obeere nga okwata omunnyo gwo guno obeere nga nagwo oteekamukko. Kwata omunnyo gwo obeere nga nagwo oteekamukko. Naye buba butini butya ne weebeera empekeemu, bw'omaliriza okugiteekamu njagala oyongerezeemu amazzi. Kaakati ebintu bino ogenda kubinaabira ennaku 3 buli lunaku. Muno bw'oyongeramu amazzi njagala ogatereke buli bw'ogenda okunaaba, making sure nti nno wanaabeeko dda. Abula mu kunaaba kwo ogenda kunaaba ng'okola ki? Ng'olaga nti tonaabisa sabbuuni kubanga eddagala lyo linaabisa sabbuuni. Kitegeeza oyinza okukeera ku budde obw'okumakya n'onaaba. Njagala onaabe ng'onaaba omubiri gwonna, asobodde naaba feesi yokka naye if possible naaba omubiri gwonna. Tugezeewo akazuukuka ku makya. Oba akazuukuka ku makya osobola okusooka okunaaba, then bw'omayiriza n'onaaba wenna n'ofuna amazzi go gano n'ogateeka mu mazzi g'ogenda okunaaba oba agasigaddemu bw'omayiriza okunaaba gwo wenna weggyeko obukyafu. Oba si ekyo gakozese bw'omayiriza okubeera ng'onaabako bulungi. Bw'omayiriza okunaaba then kwata eddagala lyo, yiwa amazzi
weeyiire nga bw'okola ki nga bw'olamiriza. Kakati waliwo we nkutwala mu maaso oba weetegereza ng'obadde oli mu kunaaba. Naaba nga focus ogitadde ku feesi eno. Feesi eno gy'oba oteekako amaanyi. If possible naabako feesi yokka yokka. Feesi eno y'erina obuzibu. Feesi eno gy'olaba omuntu n'akutama. Feesi eno yeebikwako ekintu ekyo ekikwambala. Kaakati njagala olamiriza ogambe nti njagala buli kimu ekibadde kikutte mu maaso gange kibeere nga kifa. Era njagala kyonna kyonna kigende wala. Kyonna kyonna ekimbaddeko kyonna nkijjako kigende wala. Oba kyanteebwako omuntu gwe mmanyi oba gwe simanyi okuva olunaku olwaleero njagala byonna bigende wala. Njagala mbeere n'emirembe. Njagala ndabikira abantu bulungi. Njagala mbalabikire nga bwe nava mu lubuto lwa mmange buli omu anjagala. Njagala njagalwe. Njagala buli we ngenze omulimu obeere nga ngufuna. Njagala mbalabikire bulungi. Bwe kiggwa sipeera ejja kubeera ng'ewedde. Gambye zikoledde ennaku 3 buli kimu ojja kubeera ng'otereera. Ojja ntambyese muto agamba kino yodde okubeera ng'olisivinga amaanyi ag'obutonde Jesu koma kitawe empiro ogamba nti nze ojja njodde okubeera nga ndisivinga amaanyi ag'obutonde. Mbeere bulungi, mbaagala nnyo.